ya struggle egendo tutwala mu bwanguzi kalwa kajja nabadde sisuubira bantu kutuwa ssente nyingi bwezi eziweredde ddala miliyoni 23 n'emitwalo 9 n'okusukawo. Ogwo mutima munene nnyo. Be bana basoose okutuwa ssente nga tubakyalidde ezisinga obungi. Era njagala okwebaza oyo awaddeyo 10,000, 20,000, 50,000 kubanga okuwaayo okuba mutima. Neneebaza eyateeseteese nebaza Honorable Nambooze yakuliddemu enteekateeka eyo. Kubanga bajja wiiki emu emabega ne bansaba situgenzije n'ekigendero ekyokola nti nalina omutwalo taguteeka mu transport naye akutwalire. Era leero nkirabye. Twagala okwebaza abantu b'emikono timuwaddeyo generously. Era Pulezidenti Kyagulanyi ngenda mutegeeza nti ekibadde emikono kibadde kikufu. Awo nno njogeza kirimu nga balimu. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Era n'abalala bonna okutuyita tujja kutuukayo abantu baweeyo. Abaana n'abazzukulu banajjukira nti baateeka mu kifago. Sente zino zikuvunaanyizibwa si za kukozesa kukozesa za struggle. Era tujja kulaba nti abakulembeze abalungi abatalina busobozi nabo bayambibwako. Kubanga tumanyi bulungi nnyo nti mu Uganda ensimbi zikola kinene nnyo mu kalulu. Member of Parliament yekka yeetaaga miliyoni 3 okubeera nominated. Waliwo abatazirina naye bakulembeze balungi kati abo ate ejja batunamu bayamba batukozesa ssente zino zino. Njagala okwebaza Pulezidenti waffe yalowooza ekintu kino era n'akwasa obunanyiri. Ssente zaabwe zigenda kubeera intaka. Era ssente tuzisindika tuziteeka ku akawunti era zaatuuse dda ku akawunti. Era mulabye wano kirina gwe ŋŋambye nti weebale nnyo ekkaadi ojagimu basi obuvunanyizibwa bwange. Obuvunanyizibwa bwange bwa muntu yenna kutuyita. Tewali atajja kumpita ne sijja naddala nga alina ekigendererwa kyasitako. Mbasaba tubeere bumu. Bulabadde etandika ne bagambye nti Katonda alonda omukulembeze. Ne mbagamba nti akalulu kakubwa okwawula ab'amaanyi abeesimbyewo. Era nga Katonda kakozesa akalulu. Awo nno Katonda ajja tuwa omuntu omu ku bantu 8 abeesimbyewo ku bantu 10 ku bantu 3 ajja kubaako omu. Awo nno bakkakkane emitima bakkirize Katonda kana batuwadde nabo omukulembeze wano. Naye entalo tezijja tuyamba okwemenyamu. Nze mbalese bali bumu saba basigale nga bali bumu. Nte nga kikulu. Naye waliwo batebye bakane baffe abakola assessment bebatunuulira nga mwe muli royalty. Togenda kuleeta ssente nnyingi nnyo naye nga towulira kibiina toli muwuliza ekibiina tolowooza ndi banamu. Okumugirira kikulu struggle yeetaaga ssente, struggle yeetaaga amaanyi go. Waliwo bannaffe nga bo bawadde nnyo ku ground nga oyo abadde ku ground asinga n'aleese ssente. Ekikulu kyakubana bantu kyekulooza kwange eno mba opinioni yange bate tenaba kunsindikako kino kubanga sinze nkola assessment safe. Naye bambayi begamba nti omuntu omutuukirivu akulembera abantu basanyuka, omubiri bakulembera abantu bajje bakamba. Twagala Katonda atuwa omukulembeze omulungi atagenda kukabya abantu bano. Tetuka kunga Kyagulanyi kunga mukono kunga bakyala kunga Nambooze kunga Simbwa kunga Meya Elisa kunga mwenna kunga bakansalazi ba NUP mwenna kunga bakandidati mwenna kunga maniyo kunga. Balamusiza nnyo omukama mulungi ekiseera kyonna njaleza embeera zewe waawo ab'oludda luli olw'abasiraamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ndi musanyufu nnyo buli wembeera nammwe bammanyi nti ndi waka
buli batubeera wano bamanye tuli ku kituufu. Mwebale kuwagira kibiina na mutima. Mwebale kukipinga fiti no fiti bwe bagamba. Mwebale nnyo. Nze kimpa amaanyi kije tulabayo ate tuli kiriya. Begaridde temukola era ku NUP bwe tukola ki? Ennaku zino ndi munyiivu nnyo lw'ebigenda mu maaso. Anti tebatulekera. Kati atakulekera kwaki omulekera? Njagala protest vote eno. Tetubalekera yadde n'ennyuguta n'eki? Bwe batufumbira y'omutwe, tubafumbire yaki? Awo. Bitegedde kubanga agali awamu. Bannange tetweyawulamu. Mbeegayirire tetweyawulamu. Tuzze wano leero kusonda. Tuzze kusonda, mwebale nnyo kujja kusondera pulezidenti. Gwe guno omutima gwa NUP. Naye njagala kwebaza mukyala Honorable Madam Teacher Honorable Nambooze. Webale kubeera maama. Bwe tubyogeranga mitima gibaluma. Naye ng'amazima geego. Akola obulungi. Asiima. Kati kwaki tetumusiima? Baagala tumusiime ng'agenze? Kati akyaliwo ate akyaliwo nnyo. Tweyanza nnyo ffe bonna ba chairpersons baffe ab'ebitundu byonna Nakifuma, Mukono North, nsuubira nti ne ba Mukono South bagenda kujja. Mwebale nnyo okulaga amaanyi. Nze ebyange byakubagamba tulimire ku nsonga ng'ate nze asoosowaza ekigambo ekigamba nti tukanoonye, tukalonde, tukakuume. Tetugenda kutuuka ku buwanguzi nga tetukanoonyezza. Oluva mu vetting obanga ne baba tebannatuvetinga tusiga tuli bakibiina tugende tukakole ki? Tukanoonye, ate tukalonde, ate tukakuume. Yeyo message ya president sigenda na kusukkakaawo. Bakakwatamu nedda olumala okukalonda tukagoberere. Bamanyi okukakwatiramu muki? Mu kkubo. Kati olumala okukalonda tukagoberere, tukabanje, bakalangirire. Kuba Katonda n'ensi yange Ssaabasajja Kabaka awangaale. Nambooze yatundanga ndagala kakati so what? Anyumya byafaayo byaffe ebitufuula abaaki ab'amaanyi. Nze bw'ongamba nti oyo yakulira mu katale oba tonvumye obeera ompaana. Ndi wano ng'ekyokulabirako ky'omwana w'omukazi omunaku. Abaana b'abakyala abo bali mu katale, bamaama abo abatunda awo mu bukantini, mu abavubuka abavuga bodaboda, abantu abakola eyo mu birombe, abavubi ab'ennyanja, abatemi b'ennyama, abantu abapakasa ku byalo Emimbi. Ndowooza n'abasomesa nammwe muli simuli ba kitalo. Abaana b'omuntu omunaku batunule ku Betty Nambooze bategeere nti ensi erimu essuubi. Katonda teyalabira muki? Era ekimu ku byenjagala ku kibiina kino NUP kyekyokuba nti kyekibiina ekiwa abantu bonna omukisa, nti tekivaayo kino ekintu kyebayita inclusion, ekyo kyemuwulira mu convayuzi zaffe, nti si kikulu wa gye wava naye kiki ky'osobola okukola. Buli muntu Mukama yamutonda nga wa kitalo mu ngeri ze. Abantu ab'omutima omubi ababeera mu buyinza ne balowooza ngu ensi y'abaana b'abaami, nti ensi y'abagagga, nti ensi y'abaasoma. Era ekyo omukulembeze waffe kye yagamba nti kale oba palamenti eremeddwa okugenda mu ghetto, kati ghetto kejje mu palamenti. Oba state house eremeddwa okugenda mu ghetto, kati ghetto kegende mu ki? Tokkirizanga muntu yenna kussa wansi ku defininga yenze Betty Nambooze. Njagala kaboyi kali omukalaba akana akali wali kali kafune essuubi
kagambe nti nze meya addako, nze mmaka parliament addako, oba Nambooze yakisobola nange nkikola ki? Olunaku lumu lwe neerangirira nti ngenda kwesimba ku MP, ebibiina by'obufuzi bakadde baffe ababirwanirira tubawa ekitiibwa bamuzeyise mwogerere, bagenda ne bajja wano e Mukono. Mu budde obwo nga tetunnatandika kuba nkuŋŋaana wabweru, ng'enkuŋŋaana z'ebibiina by'obufuzi tuzikuba mu manju mu maka g'abantu, ne tutuula emmanju ow'amwami Muguluma, Mukama muwe ekifumulo eky'emirembe. Omu ku bali baguza soda eyali anywebwa mu lukuŋŋaana lwa DP ye yaliwo NRM nga ye Bakaluba. Kati olw'okuba yali aguze soda ne bagamba nti omusajja wa NRM naye kajja ayogere. N'agamba nti bananyeze gwe mulaba ndi mwana wa mwami. Nze mbagulidde ne soda oyo gwe munywedde mwennaawo. Kaakati abantu bonna e Mukono beebuuza ng'omwana wa mwami ali mwaganga alivaawa. Abantu bonna ne bakuba engalo ng'era abantu balowooza tikituufu omwana w'omwami tebamukola ki? Musayise mwogerere Mukama amumpere ekibumula eky'emirembe. Abaliwo kwogwo omukolo bali tebandabyemuko abuntu. Nga kati naawe aliyeyo emabega. Obwedda abantu bayita aboogera nga gwe tebakuyita. Nange kwolwo olunaku bwentyo bwe nali. Naye musayise mwogerere yali yandabako. N'agamba nti nga sinnayogera. Muwala wange ono Nambooze nga bamuyise ng'omugenyi omukulu. Naye nannondo balina nti muwala wange ono Nambooze kajja ababuuzeeko. Ne mbaga nti bannange mukulu Bakaluba abalekedde ekibuuzo. Omwana w'omwami ali mwanganga alivaawa. Naye nti omwana w'omwami ali mwanganga wuuno wano, ate ye mwana wa mukopi. Era nendayirira aba DP olunaku olwo nti okufa n'obutanyagwa omwana w'omwami tujja mujjako entebe, tulage abaana b'abanaku nti nabo balina omukisa kuba ffe tusinga obuki. Ebyaddako histole. Kale abaana abange bebayita abaana b'abaami naye nga buli naku nkeera basomera. Abaana bange buli naku nkeera bakola ki? Nambaga nti obwana obwo omulaba bwe tuyitako mu kkubo nga mbatwala ku ssomero mu mmotoka, bwe mutaaweerwe bujja bbali awo. Nga bo mbakola ki? Mbasomera. Bannange mu Uganda tetunnatuuka kuba na kilaasi nti omuntu aggwemu essuubi yeveemu yalowooze nti maama wo bw'aba yali atunda mu katale naawe olina kutunda mu ki? Nti jjajjawo bw'aba teyasoma naawe tolikola ki? Kyekibiina kyaffe ekya NUP ekikinjagaza kuwa buli muntu yenna omukisa. Okuwa buli muntu yenna omuki? Waligambye nti Nambooze watuuse ani amuvuganya ne NUP. Mu municipality yaffe Ssebo Deputy Ssentebe OLC 5 bakansalazi mwenna n'abakulembeze ab'amagombolola nengera aba Mukono North, aba South n'abalala mwenna banetusensa okubalaba. Olunaku olwaleero twazze wano ng'omulama mwenna mwagutegedde bulungi. Ekisooka tubasaba tubeebaza mwebale kwata budde. Olwaleero twazze kusonda nsimbi ezigenda okuyambako pulezidenti waffe mu lugendo lwe tuliko olw'entebe mu ntebe. Tukusaba gwe wenna atudde wano oteeke ettoffaali ku lugendo luno, kubanga ffenna tukimanyi bulungi twetaaga enkyukakyuka, naye gwe oyambye otya enkyukakyuka eno okubaawo? Ekyo bw'okyebuuza ojja kuba osobolera ddala okukwata mu nsawo konna kookola ki koolina okulaba nti tuyamba. Zisasula mu Revenue Authority. Ebintu bino si bya kusaaga basibo ne bannyamu. Tutuusa ekiseera ng'ofaayo obuvivu oti n'olaba ku njuba n'osangawo omuntu wa gavumenti n'akkuba erisiiti, leeta omusolo olabye ku njuba. Bino twabyogeranga ne tugamba abantu ku nnyanja eyo, ne tugamba bannanga abasajja bagenda kusala ebibanja mu nnyanja beeweemu ebyapa abantu nga batugamba nti tuli baki
balalu olwaleero ennyanja erikola ki bajiniyolo nagenda ennaku ezo ebuvuma nga tugenze ne pulezidenti abantu ne baŋŋamba nti abasajja ne bwokwata eryato osale ogende kazinga akalala okulaba munno boolulengera eryato bakuba bukubi maki masasi mumanyi bakoba ebyennyanja paka wano mu katale kaffe basebo ne banyabo bwe tutagoba mu 7 mu January omwaka ogwo oguddako okubeera n'omudaala gw'amatooke mu katale emukono oteekwa okuba ng'olina kampuni bagenda kuwa tojja kukkirizibwa kukola mu katale mu Uganda okujjako ng'olina kampuni n'ogiwandiisa ani gwe mumanyi omutunzi w'amatooke awo bawulire n'okulota Katonda ate mulema kumpita mulema siri mulema obulema bubeera muki mu mutwe waliwo yaŋŋamba awo nanjerega n'agamba tugenda negera akalema nemwaba bwebale naye nze ndi wendi ng'osobole okuwa Katonda ekitiibwa nti gwolinga bwoli embeera eno yeyandikisa ebyobufuzi nguuno nze ndi injiniya erinnya Badwezi Ronald Nsuga member parliament akiikirira Nakawa East constituency mu parliament y'eggwanga nze shadow minister w'e Kampala nze chairman w'enguudo z'e Kampala ate nawaleddwa obuvunaanyizibwa obunene nnyo obwo Katonda nga yabumpadde kubanga nze kyentunda kiri kimu bwesimbu ntunda bwesimbu oyinza okutambulako kirala naye osobola okuwumulako obwesimbu era bwe bundeese wano wamu ne munnange mukyala Kasi Kayeyanjune certificate egenda okusanyibwako president Kyagulanyi ne chairperson wa committee watya nga certificate ogitadde mu ddiiro lyo nga neesimbyewo okusaba bannamukono banka omukisa mbaweereza ekifo kya mbaka omukyala olwaleero tubadde ne activity y'ekibiina ya National Unity Platform etusindikidde abakulu ab'akakiiko abanoonya ssente z'okukkiriza pulezidenti waffe campaign ze ezijja yabenka eno activity yatandikira ku kiteme ne bajja nga bamenyaamenya olw'okuba abantu abamu tebeesobola naddala mu transport waliwo abayagala okuwaayo omutwalo naye nga ate omugendo okugenda ku ttebe mutwalo olwo kino bateekawo enteekateeka buli disitulikiti eyeeteeseteeza abakulembeze abo oba akakiiko ako eyalonda bagenda kujjanga buli nnaku ze banaaba batubuulidde nga bali ready naffe tukunga abantu bajje baweeyo mu bwagazi obungi okuwagira enteekateeka z'ekibiina leero nga 9/8 kyekibaddewo National Unity Platform office yaffe ekekavule for the district tewali kira kigenda mu maaso okugjako nti ekiriwo activity ya kibiina n'olwekyo kikakata ku buli munna NUP oba ng'oli mulwanyi ng'owagira enkyukakyuka ng'oyagala enkyukakyuka kujja kwegatta ku bintu by'ekibiina kubanga ng'erinnya lyaffe ligamba unity obumu okukwatira awamu kemaani g'abantu kati byogamba abeerawuddemu simanyi gye bali oba gye bali simanyi naye ffe ng'ekibiina mu butongole nga communication yakolebwa ku kitebe nga ssentebe waali ate nga kukowa values zaffe eza National Unity Platform discipline y'esooka n'olwekyo abali wano nze ndowooza bampisa kubanga tebajemera code of conduct eya National Unity Platform. Okusookera ddala njagala okwebaza bannamukono bonna mukono north mukono south municipality ne Nakifuma abantu ab'enjawulo abavuddeyo okulaba nga enteekateeka eno eya fundraising nga tusonda ssente zigenda okuyambako pulezidenti waffe ate ne bakandidesi ab'enjawulo mu kalulu kano aka 2026 ke tugendamu. Mwebale nnyo, mwebale ddala, mwebale kusonda. Tukkiriza nga ssente zino ze tusonda tukola competition eri ekibiina naye n'ekisingira ddala byonna tuyambako bakandideeti baffe abo booli abatasobola kuweza ssente zetagisa mu nomination.
Nze Maseruka Robert mubaka wa Mukono South etesekesa okukiikirira abantu baffe 2025 bwe tuba tukola contribution ya fundraising abantu baffe bateekeddwa okumanya nti yonna gye bali bakiikiriddwa omulimu gwaffe gwagezaako kulaba nga abantu bonna abeerayo akalulu kano ng'ogyeko okuba tugenda kalonda omuntu oyo gw'oweereddeyo sente kiba kimukakatako okuvaayo yakole mu kintu kimu kyokka kyakulonda ate ng'alonda kye tuyita protest vote oba tulwanyisa enfuga bbi eribadde ligenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Kino kikakata ku bammembers b'NUP bonna naye ng'ogyeko ne bammembers na buli muntu yenna eyali alumiddwako mu gavumenti eno embi eyisiza abantu baffe nga weebayisiza kikakatako okwenyigira mu mulimu guno oba oliawo yengeri yokka gy'osobola okugatta ku struggle yengeri yokka gye tusobola okulaga abantu tusobola okubayamba ne tubabbulula mu ebyo bye baagala tubayambemu nga tuleeta enkyukakyuka buli omu gy'abadde ayayanira. Wegombola ina mabiri abiri mukaaga social media basibe ne banyabo etuyambye nnyo okulaba one nga tutambuza enjiri online okulaba nga tugezaako kutegeeza bannansi bannayuganda amaanyi n'obukulu bw'akalulu kaabwe ne basibe ne banyabo tulina okwenyamira era tulina okutya nti bwe tuli ebiseera ebisinga tugenda mu kyebayita general election akalulu akaawamu basibe ne banyabo batamanya ngamba abavaayo social media ne bagiggala Facebook ne bagijjako naye tubasaba ku luno basibe ne banyabo akalulu ke tugendamu akalulu protest vote oba bannankyukakyuka mutukweta tusaba tebagezaako ne bavaayo ne bagezaako okutataaganya social media twagala akalulu akalifuya abantu bamanye nti wanofuna obululu bwange butaano obulangiriddwa era bwe bulina kujjafo so ekyo kusaba gavumenti eya mwami Museveni luno tugezaako kubeera nzitabangula social media okubeera tukungaanye wano nga bannamukono abantu abaviira ddala mugombolola nfe ng'ey'ennama abantu abava mu Mukono North abantu abava mu Mukono South abantu abava wano municipality abantu abava Nakivubo ng'omulanga gwe tuliko basibe ne banyabo kubeera nga twejjamu obuvujjirizi okulaba nga tukwasizaako ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform fenna tukimanyi bulungi tugenda mu kalulu akalulu akeetaaga ebisimbi okukaddukanya akeetaaga emijoozi akeetaaga okuyamba ku bakandidates baffe abamu betumanyi abatalina busobozi okuba bipande entambula mu mbeera bwetu so twongera kukoola bannansi babeere nga baleeta ensimbi tulina sente zitugoba tusonda okuva ku 10 paka ku sente zonna omuntu zayagala okuwaayo eri struggle tukimanyi bulungi nga tumaze okuwangula bassebo ne bannyabo ebintu ebimu ku bigenda okutuwa essanyu kwe kuba nga munnansi olinawo ka document mu ddiiro lyo osobola okulaga nti nange negatta ku struggle eno eyatereeza eggwanga lyaffe Uganda. Njagala mbeera ekyokulabirako eri bannange naddala abaana ab'obuwala abalowooza nti kamusinyako kuba munagodde essomero lye tulina Gagodye Secondary School tusoma kusinyako kati abasinga abaana abawala bye basoma balowooza ekimbala njagala mbeere olumodo waabwe bamanyiko omuntu asobola okusoma yeeyongerayo ate era n'atudda n'asobola okubeera omukulembeze abeera n'okulabira nga tukyali mu kusunsuula naye oyo kuba n'ababawadde kaadi nsaba bannamukono ffenna tuli bakulembeze nga tubeere ekyokulabirako let us lead by example bweba tebakuwadde simba obwobulala myaka 5 myaka ate gwe bunnamuligina tosobola kulwaniza kibiina kiriwo ekibiina ky'amaanyi g'abantu ekibiina ekiriko amasanyalaze 3 phase oba 4 phase eya His Excellency Kyagulanyi tosobola n'olwekyo nze ngamba abantu enkola y'ebibiina eya multiparty dispensation gisemme ekitiibwa bwe tugenda okuwangula bano abatufuuze oba bannakyemalira tetusobola bamalawo nga tweyawulamu ekyo kikyamu n'olwekyo nze nga nze Namugalu Amaniyo Shira batampe kaadi nja kusimba ku oyo bawadde kaadi tunoonye obuwagizi bw'ekibiina tuwagire enkyukakyuka tugyewo nnakyemalira yaŋŋambye oli bwanywa omwenge naye nga mulokole akkirizibwemu akati kanjogere ku buno obwa Nambooze obumunjagaza